Bade Lawrence webali nnyo kulikirayo ddala nga tukyali ku nsonga za Norbert Mao okwegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM yamaze okuba ng'aweebwa ekifo eky'obwa minisita avunaanyizibwa ku by'amateeka mu ggwanga. Olunaku olwaleero alabiseeko mu paalamenti era bw'atyo n'asunsulwa n'ayita mu kasengejja okuba ng'agenda kakkalabya wabula asigadde awera ng'agamba nti si waakusuulawo obwa ssenkaggale bw'ekibiina ekya Democratic Party. Omukulembeze w'ekibiina kya DP Norbert Mao yeerayidde nga batagenda kuva ku lukulembeze bwa kibiina kino newankubadde nga abamu ku bannakibiina bamutaddeko akazito nga baagala alekulire. Kaakati ono abadde awayako ne bannamawulire nkyaleero oluvannyuma n'okuba nga asunsulibwamu era n'akakasa nga abadde balowooza nti alina gy'alaga kino balina kikola nga bayise mu lukiiko olutufuga ekibiina n'olwekyo n'abawa amagezi banone ku vvu. Naye bannaffe abamu babuguumiridde ne bafubutuka n'agagambo nga tebasomye na kiwandiiko. Buli kye tukola twesigama ku ssemateeka w'ekibiina. Ekibiina kirina enkiiko ze zisalawo. Waliwo abeegulumiza mu kibiina kyaffe abalowooza nti be balina okuwalukusa ekintu kyonna okukolebwa. Naye bannaffe balina okumanya nti guno si gwe gusoose Democratic Party n'obukulembeze bwakyo okuteeka omukono ku ndagaano. Mao era agenda mu maaso n'ayambali abo n'abagenzi mu maaso n'okumwogerera amafuukule nga bawulira ennaku okuba nti balabye mugaso ga kwegatta ku kibiina kya NRM kyagambye nti ye akikoze okulaba nga ekibiina kya DP kifuna omukisa okufuna obukulembeze buno nga tewali kuyiwa musaayi. Ekibi nti abantu bali kuteesa ku Norbert Mao bavudde ku kiwandiiko ekiteekawo engeri gye tunaabeera n'enkolagana ne NRM ne government. N'olwekyo Norbert Mao ajja kusigala nga ye president wa Democratic Party. Abaagala mbu Norbert Mao alekulire bandi tutte ango endala nga bw'abadde yanukula ebigenze maaso n'okwogerwa nti teyasobodde kubanga yeebuuza ku banne. Mao awadde ekyokulabirako omukola eya TDM bwe baateekako ekinkumu bwe baatuuka kubikola nga taliiwo kyokka nga kisenkula ekibiina kya DP n'olwekyo kino tekyewuunyisa. Agenze maaso era neyewolereza ku mukago guno ng'agamba nti bannayuganda bandi badde abasinga obungi batunuulira ebirungi ebigulimu ng'okwewala okuyiwa omusaayi n'okukwata obukulembeze ng'agenda okubuvuga tabuuka mirambo. Nze ngaseeko ettofaali mu kutaasa embeera eri mu Uganda, tusale puleesa tumanye nti tuli mu transition maaso. Bannakenya battiŋŋana paka lwe bakkiriza ti omulabewo olina kumubeera ku lusegere okutaasa ensi yo. Naye abalowooza nti pulezidenti addako alina okubuuka emirambo ng'agenda kulayizibwa basabira emikisa. Abalowooza nti pulezidenti agenda okuddako atambulire mu nnyanja y'omusaayi ng'agenda kulayizibwa basabira emikisa. Ebyo ngo bitadde ku mabbali wadde okuyisinganya ebisongovu wakati w'essaabantula ekibiina kino Gerald Seranda n'omubaka okuva e Butambala mu Wanga Kivumbi ku mukako guno gwakolebwa. Seranda abadde awerekeddeko Mao abadde azze okusunsibwamu kabuze katabi babugume abadde yali omubaka w'Engora Jacqueline Amongo bedde abakubirira okukakkanya embeera. Truth telling, national dialogue, transitional justice, transition without bloodshed, all those are in that agreement. Take power in which form? With the dictator? Whatever, as long as we are going to take power without bloodshed. What's and we are engaging. Of the sellout? No, how do you define a sellout? Abandoning the cause. What is the cause? What is the cause? Kambako okuva e Kabera Maida Alfred Dakasi awagedde Mao kye yakoze ng'agamba kino kigenda kubanga ate kimuyamba okuba ng'atuuka ku bukulembeze kuba agenda kufuna okutendekebwa n'okumanya entambuza y'emirimu. Ono awadde ekyokulabeka eky'eggwanga erya Kenya eyali owulidovuganya gavumenti ali Odinga bwe yavayo neyegatta ku gavumenti. Mao's joining government should not be misunderstood. In my opinion, I think he's done the best thing for himself, but also I think for Uganda. Because if he brings his low talent into government, it will make our government a better government. Nazimbibwa ku musingi gwa Democratic Party. Democratic Party yezimbye Buganda. Democratic Party kibiina kya bujjajjaffe. Naye nze bwe bakiwa omuntu oyo era atakwatagana bulungi na Buganda ne mmanya nti ekibiina kiri mu lugendo kikola kikigenda. Ffe tuyita akakiiko kati ffe bakulembeze Secretary General wuuno mavane muve ku mboozi z'amalwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.